najja kujja Heroes Day nze waliwo ebintu bwana mpinga byesikyawa na budde kubanga Heroes Day soko mbuulire oba weeruli watuliwo kubanga ne bagamba nti bazze babawadde nti bebazira ogenda okulaba nga si bazira ng'ate abazira babalekayo ne bawa abaki abatali bazira ate wano mu Uganda tukimanyi bulungi nti omuzira yoyo omufu naye abazira bawano ne bawa obuzira babeera batulugunyiza abantu babeera bakuba abantu kati nga bakugamba ogenda okutunamu emabega olujegere lwabwe gye bazze bayitira nga bagamba nti oyo gundi yatulugunya omuntu gundi oyo yeyenyigira mu kuwamba bagundi mwaka weguti ono yeyayambako gundi polisi ogira bwetu ono yayambako gundi okumusiba mu mbeera efaanana bwetyo finally ne bawunzika nga bebaki bebazira nze abazira benaali badde nteesa abali badde abazira n'olunaku okuluwa ekitiibwa ne tugamba nti tugenze nti bishop gundi kubanga ye ebbanga yona abaddewo nga ebigambo byawe ensi bya kugatta nabutayawulayawula na kigambo kya Mukama mweyise bulungi temubba temukola ki naye kati ono nga alinga atalina na ddiini nga balina neddiini fe abakatuliki tulina katekisi mulimu amateeka 10 nga mulimu tobbanga tottanga kakati ate nga bano babba nnyo batta nnyo ne bakugamba nti kakati yali ku lisiti y'abaki y'abazira nze mu bufunze sirabamu makulu okujjako nga lukyuse erugamba nti tunoonyereze nti abantu abakoze ebirungi mu likodi zaabwe temulimu kunyigiriza temulimu kubba ono ne bamufuula omuzira era nza byali badde bigenda mu bapaatire bafaatha babishopu bakaridinaali mwe bannabyabufuzi temulina byabuzira naye kati bazira mukya gwe kati sooka omuliro ku bazira abasembeyo okuweebwa ekyabazira wano mu Uganda era olabe nga buli tulinya byona okuwonako omuntu takwate ku mutwe waliyo oyinza okuwonako omuntu n'atakwata ku mutwe ngani Senkubuge ki Charles James bamufudde muzira emabega omudaali yagufuna sijjukira mwaka oyo mukkiriza abeera ate no bwe mbaseerabidde ndoza ne mukama wange wano abe mukiibi abo obulya basajja babadde bannakatemba balina gye balwanidde olutalo babadde bayita mu katemba omwo okusomesa eggwanga lino waliwo omuzanyo gwateeka abe mukiibi oba Senkubuge ku stage nga teguli direct naye nga bwetugenda mu baana babasoma photographic interpretation oba basobola okwogeza ebifaananyi oba omuzannyo ogwo nga olaba alina obubaka bwakola ki bwakuwa nti kati ono olwazannye ku maka oyinza okuyisa obubi ono omukozi nagira bati nakuweera wali obutwa gaba ng'agezaako okulaga nti kintu kikolanga so abo ne bwe bafuula abazira balina bye bakoze nga ne bwe balibeera bafudde emizannyo gya Senkubuge ne abe mukiibi tekigenda kuvaawo kigenda kusomesa nze nali nkyali mu primary ke batuleetera ndiwulira ku ka TV ka black and white ne tulaba ndiwulira yalukaganga mwana muto ne batuleetera ndiwulira ku ka black and white nina tunula nnyo nenkyawa nnyo omusajja oyo nga bamuyita Senkubuge nga ndaba agenda asiiga abantu obulwadde naye nga omusajja w'omutima omubi bwe guti kumbe omuzannyo gwali nakye gutegeeza ti gwe tolina kugenda ng'okola booti nabooti omukazi tolina kubeera mwangu nnyo sajja najja akulimba oba ofuna nti waliyo message gyegenda naye kati bano abazira era bagenda kuleeta abazira nga bamundu bwe yali ajja sibaba baali bawamba nakuba abantu 8 amasasi kati abantu beyakuba 8 amasasi yamala ekooti yagifuna luddawa eyasingisa bali omusango yabatte yeefudde omulamuzi yeefudde owa poliisi akoze fayiro emundu ye nekola byonna byonna kyova olaba nti nze luno olunaku mu bufunze sirulaba nga olw'amaanyi olw'abo abazira nga nzigyeko abe mukiibi ne Senkubuge abazira abasigadde n'ogenda ombuulira mpolampola nga nkuya nti oyo asaanye oba ontasaanye kalema olunaku luno lukulu nnyo mu byafaayo by'eggwanga lino era obuuli awo buli lulutuuka lwongera okusitula emitima gy'abantu eri eggwanga lyabwe okulaba nti balitunuulira balyagala balikolerera oluvannyuma lw'abo ababeerawo abatono ababeera basiimiddwa ate n'ebyo ebigambo ebitera okwogerako olunaku ffe abazze batunuulira ebyafaayo by'eggwanga lino tulabira ddala nti kyetaagisa era kiri waffe okulaba nti olunaku luno lukuzibwa
bw'otunuulira abali mu buyinza gavumenti eno abaliwo ekyabatwala mu nsiko ebimu ku ebyo ebyabatwala ebyali birabibwa n'amaaso gaffe ng'oggyeko bo bye baateeka mu buwandiike ebyali ebiwandiike 10 njala kutegeeza nti bwe bagendera mu nsiko ffe nga wano naddala ffe wano mu Buganda twali tuli mu kukaaba nga gavumenti ezaaba musibira mu bbwa obwakabaka bwaffe zibumaze okubulinnyako zimaze okubufiyotoola nga zitubonyaabonya tezaagala ddala kubaako na muntu yenna ayogera era gavumenti eno twagala okugyebaza nti abo baasalawo okuwaayo obulamu bwabwe bannayuganda abangi ebimu ku ebyo bituukiddwako nina obukakafu nti era n'ebyo byonna ebitannaba kutuukibwako bijja kutuukibwako kubanga kakati ku ssaawa eno bw'owulira nga muganda wange Walukaga ow'Ekinyerere ng'ebigambo abyogera nga bw'abyagala awatali wadde okweditinga ekyo kikumalira ddala okutegeera nti waliwo eddembe eryo ery'okwogera kyengezaako okutegeeza nti tewaliwo n'omu amukuba ku nsolobotto mu bigambo bye byonna bw'abyagala ekyo mukadde waffe nze nkubiriza era lyamugambe yonogo eri kati gyali yonna wakyali walamu nawe wesinagambako kakati njagala nze bwe kiba nti kiriwo ekityo bannabyobufuzi abafaananga Walukaga n'abo abafaanana nga nze okusobola okuba nti basobola okwogera buli omu mu ddembe lye nga tewaliwo kimutawaanya ndabira ddala nga olunaku luno lwetaaga okukuzibwa kyokka nekiri tokireka nti ife abakkiriza mu Bwakabaka bwa Buganda ate twegazaanya tunyumirwa tusobolera ddala bulungi nnyo okukola ebintu byaffe ate era nga Ssaabasajja Kabaka mwali alamula bulungi so olunaku luno twetaaga okulukuza naye wensanyukidde obulungi nga buli muntu yenna gw'omenya muganda wange Walukaga nti bannange ate oyo abeereko kati nembanga nti olunaku olwo naazibira bonna bonaaleeta ayinza kujjamu batono olw'okuba ye kubanga bayinza okuba nga ye oluusi bamukosa bayinza okuba bamukiika so n'ebirala ebiringa ebyo gyalabiddemu abazira njagadde omujjukiza agenda munnyonjolo ekyabazira okubanga yayinza okulowooza ku bokka abaali mu ttala bakuba emmundu naye njagala kumujjukiza maama waffe maama Kyotera omugenzi Mukama Katonda mumuze emirembe eyali owa Kitovu Mobile maama Kitovu y'omu ku abeera abaasiimibwa yakola ebintu bingi mu kulaba nti eggwanga lino alwanisa siriimu era nzikiriza nti tannaba kuggwawo naye omumuli yagukuma bulungi kati awo era tujja kukkaanya kale kanzikanye naawe era naye nga bwagambye nti lisiti ye ejagenda yeeyongerako tujagirinda mu mwaka gwa 2023 so nze mbadde njala kumuwa nti kyokka n'abo abaasalawo okuwaayo obulamu bwabwe abamu bagenda abalala ne batagenda okulaba nti eggwanga lino linunulwa ate bazira mweyo layini era tuzze tusiima abo gavumenti eno esiimye abo bennyini abeenyigiramu butereevu nga bo n'abo abakola emirimu egyali giyimirizaawo okulaba nti eggwanga lino linunulwa so olunaku luno lukulu nnyo era njagala kusaba mukulu Walukaga buli lunaku nga luno lutegekereko ekivulu gye tuyinza okunoonyezako naddala luteeke waffe kati nga bwogenda okujja ebutenga abantu bonna beekulumule ng'ekibaleese kulaba nti baddamu okujjukira okwagala ensi yaabwe kubanga ku lunaku luno ffe abamu bwe basiima nze bwe basiima kangeze Mukama Katonda nanyamba pulezidenti n'asiima nti nina byenkoze kireetera Walukaga naye okweyongera okukola ennyo ofcourse era asiima ndowooza no era ffe naffe kyekimu ku byetukolerera waliyo omwana abula ku lukalala lw'abazira senga nze bamunteerako anti tebannaba kumala okolaki tebannaba kumala kusiima banaasiima afudde naye ye yafa kyetaaga okuteekawo akakiiko ak'abakugu abalina okulonda nti ono asaana okubeera omuzira akakiiko wekali gavumenti bagisiimanga gwembadde bagisiima ne bajongera buyinza abalunzi nze kambaleetera owange oba jjukira omuliro ogwasembayo okukwata essomero ly'emanya Buddo junior school omwana erinnya nzijukira ye Namaganda ekibiina kya 6
engeri gye yalwana n'ataasaamu banne jjako bali abaafa nti baafa yesu mukama oyo asaana okubeera ku lukalala lw'abazira ate nga kyalibadde immediate nti omwaka gwe yafiiramu the following year tokyalinako kyakugezesa kyonna kyokola ki kyoleeta oba ogenda tugamba ki ekirala omwana w'emyaka gyali 10 n'emeka olw'ekibiina kale eky'omukaaga okulwana azukusaba n'abafulumya mufulume nga ne mu kisulo waliyo metroni alina okubeerayo ataaliyo oyo omwana bwe muwe ekyobuzira. Nzikiriziganya naawe ndowooza kyenjala kuterezamu akakiiko ko kasangiddwawo naye kitwetaaga akakiiko okukakanyako niwabeera obukiiko obwa regioni kubanga ebintu bingi kale bakalina gwate munangaani alonda nti byabakama netumanya nti judiciary akuya abalamuzi yegundi oba bunyiddo kakati nga nammwe mubadde mukyalina akakiiko akateekateeka ebyakkaadi nga kakyali magere wokka twagala kulaba nti tukakkanya ne wansi bokke fati ba myaka ebiri Radio Buganda. Omutindo kintu kikulu nnyo.